Ono ye Ssetimba Ibrahim omutuuze ku kyalo Kigavu mu ggombolola y'e Luweero mu disitulikiti y'emu ey'e Luweero. Ono mulonzi wa nte era nga ye ssentebe w'ekyalo kino ng'agamba nti enkola ya zero grazing tagitenda olw'ebirungi byagifunyeemu. Ente eno esobola okuvaamu liita 10 olunaku ku makya n'olweggulo, kitegeeza liita 5. Kati liita 10 ezo bw'obeera ng'ozikama olunaku ojjako amata gemunywako awaka ebikopo 3. Ng'oggyeko okulundira ewafunda, Ssetimba agamba ente zino nnyangu kulabirira anti tezikombooza ndwadde nga bwe guli ku ntebiko ebirala ebitaayaaya. Okutwaliza wamu ente eri awaka ng'erundira mu kifo ekifaanana kiti ewona ku ndwadde ezimu kubanga ye ebeera mu kifo kyayo, tebaako mugattiko gwe yegattika na zinne waazo, tebaako nsiko nti yagenze mu nsiko nejjayo obulwadde. Ayagala okuzimba ennyumba yaazo, omukugu akukuutira okusooka okwebuuza ku bakugu kikuyambeko okuzimba eyeri ku mulembe anti ennyumba zino zibaamu ebifo eby'enjawulo okuli we ziriira, we zifulumira, we ziwummulira mpozzi ne we zootera ku kasana. Enzimba y'ekiyumba opima fuuti nga 5 ente esobola okubeera nga okizimba okipima kyonna fuuti nga 2 n'oyawulamu fuuti 5 oyawulamu emirundi 4. Fuuti 5 ezisooka esobola okuba nga eriirawo, fuuti 5 ez'okubiri esobola okuba nga esulawo. Kakati paati ey'okubiri fuuti 5 endala esobola okuzaala omwana gusobola okuba nga guliira mu paati ezo endala 5, fuuti endala 5 omwana ogubeera nga gusulawo. Ente okukuwa ekiwera, Ssetimba agamba zirina okulya emmere erimu ebirungo ebiwerako okuli maize brand atabuddwa obulungi, sukaali ggulo, ebisagazi n'ebirala nga bwagenda mu maaso bikulambululira. Omuntu bw'abeera nga gwalabirira ente eno eri mu kiyumba nti yeebeera nga musibe, teriko kwetaaga gwogireetera ekyokulya n'ekyokunywa, nti singa oba ofunye obuzibu n'oba nga gwaleetera ekyokulya ofunye obuzibu kitegeeza egenda kusiiba awo nga teridde ate nga tenywedde. Omulimu guno Ssetimba tagukola yekka, ng'onaatubotoledde ekyama bw'ategeezezza nga n'abaana be bwe bagwenyigiddemu, ekintu ekireetedde ente ze okukula obulungi olw'okulabirirwa okw'enjawulo okuziweebwa. Ente efaanana bw'eti ng'eri mu kiyumba kisinga ddala obulungi namba emu nti ente eyo bwema mugirunda mwenna awaka mugirunda nga abali awaka, togirunda muntu omu nti gwe omu n'oba toliiwo kasita wabeerawo ekyokulya, ente ebamanyi era gwe bw'oteekamu ekyokulya eba erya buli n'ebeera bulungi. Next Farming ne Kawoya Samuel, buli lwakusatu mu Munnyo ku 3, Soul TV.